الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. lunaku lwakubiri biidhnillahi subhanahu wa ta'ala atukomyewo ne programu yaffe eya Qur'ani nga olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogera ku mpisa ezirina okulabikira ku musomi wa Qur'an, which means tukola continuation kuba twali twazitandikako dda. Muganda mwe Muhammad Sulait Kalanzi nga nine Sheikh waffe Sheikh Sufyan Abbasi Nsimbe. Naam Sheikh, soko otubuuzeeko. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Matendo ga wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa tumuwanjagira era nga tumusaba abeere nga sokusaasira kwe n'ebyengabe ku nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Seeka tugende mu maaso. Naam. Tugenda mu maaso ku nsomo gwa Qur'an. Omanyi fil Islam. Naam. Tuba tusoma mu Busiraamu tunajja tuyita civilization. Oba Obusiraamu ogenda n'omulembe. So mu mbeera eyo tekyandibadde bugunjufu. Kigamba tetuyinza kugenda mu maaso oba tukiweemu eddakiika tujjuka nnyo okoseka ku bigenda mu maaso mu ggwanga nti Allah subhanahu wa ta'ala leero we bukeeredde amawulire agabadde ku ma TV ne ku ma radio social media ng'omu ku basumba Allah subhanahu wa ta'ala bakoze eki mujjuludde. Naye ffe nga ffe Abasiraamu tulina okufunamu ekyokuyiga mu mbeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kullu nafsin dha'iqatul maut. Ffenna seeka tusaba kimu kubeera nga tujuula nga tusiimi nga Allah watugamba nti radiyallahu anhum wa radu anhu. Naye nga bwe tugenda okulaba waabwe natera mu babu gye tugenda olwaleero omwana Adamu yenna Allah gwagerera baganda baffe Abasiraamu n'abatali Basiraamu kuba nabo gye baliseeka nga batulaba. Allah n'akujjulula nga tuli mukkiriza nga tuli Musiraamu. Wallahi ffe abadde ab'emikwano ab'eŋŋanda abaki abako bajjajja baani nga Musiraamu batomulekeddeyo chance yakubaako abadde agambe nti ayi Allah musaasire kubanga omu ku bafudde oyo be bamu ku bantu abadde beeyita bannabbi bamutanabbi abazamaani yafeeno era nga bwe mu kubonera obulaga nti teyamekoze eki etuuse era sebo y'omu kubaavayo okusasamaza ensi eno nga walabiseeyo nabbi omukazi. Ebyo byonna tetubyogera mu mutima mubi wabula tubyogera nti naawe ali eyo ng'olinayo enteekateeka gy'oyagala okukola osasamaza ensi abantu babeere nga bakuwulira oteekewo ensasagge omanyiko emanya. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mutaka Allah yatutonda mujjo mwagenda okubeera nga atuzza era mutaka mwagenda okutuzuukiza okubeera nga atubala. So obudde buno byonna bye yakola bigenda babimubuuzibwako. Mutereevu. Buli kyeyatandikawo nga kirimu okujemera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kigenda bakimubuuzibwako. Mutereevu. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala takirina buzibu wadde n'akatono. So ensonga eyo buli Musiraamu yenna gy'oli tunuulira omuddu oyo n'abantu abadde bamugoberera
era balese mu bufu bwe bumu nga bagenda sigala bagoberera abaleseewo nga abasikaabe bonna bamubuuliddeko lako naswifu abalinako omugabo mu bwononefu bwe bakola. So ffenna tuseeka tunoonya edduniya era ffenna twagala okubeera obulungi, twagala okufuna essente, twagala okwevuga amamotoka ag'ebbeeyi, twagala amayumba amalungi, twagala luxurious life. Naye making sure nti however soft life you want, olina making sure nti ogikoze mu halaali. Kuba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti mu hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti lan tazuula qadama abdi yawma al-qiyama, omwana Adamu tagenda seetula bigere bye kubijja mu bbali okunaku olw'enkomerero hatta yusalu an arba, ng'abuuziddwa ku bintu bimeka? Bina. Wa fi riwaya khamsa. Naye mu bina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti an umrihi, emyaka injeno, obuwangaazi bwo bwonna bwewawangaala. Allah ageyatandika okubuuza ku buwangaazi bwe okuva ku myaka bwe watandika okubalibwako nti nno otandise okukola emirimu. Bwe tuba tuzze ku saidi y'abalenzi myaka 15 minimum, then ku saidi y'abawala wagendera mu mbeera ze ng'omukyala ekyaba 12 awo 12 13. Naye okuva kw'egyo emyaka oba ofiiridde ku myaka 2 oba 3 oba 4 oba 6 oba 7, Allah agenda kubuuza ku bye wakolera mu kaseera ako, obuwangaazi bwo bwonna. Nabbi n'agamba kuba kati byonna tubiraba omuntu awangaala, then wa an shababi, obuvubuka bwo, obuvubuka. Jamani, wabeera omuvubuka wakola ki? Allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala seeka Allah atusaasire mu buvubuka bwaffe, atuwe ensimbi ezitubeezawo ffe nga ffe okubeera mu happy life, naye ate atuwe okubeera nga tuweereza obusiraamu, tuleme kukola manyanga, kubanga obuvubuka it's just a period, butuuka ne buggwako. Naye Allah agenda kubuuza obuvubuka bwabukolamu ki? Ebyo byonna omuntu kuba bino eno Allah subhanahu wa ta'ala lwaki atwala abantu bano betumanyi butamanyi? Kkiriza obagaana, there's someone ateetagana kumanya oba pasita yafudde oba ki, nga takimanyiiko. Naye kati ffe kwegamba ensi tutulaba ebigenda mu maaso mu nsi, so tuba tetuyinza butakyogerako. Ku ky'obuvubuka waliwo omuyambuuza ngamba naye nga muyingidde eddaawa nga mukyali baana bato. Munine neebuuza ne ŋŋamba kati abalina okukola ddaawa bakadde, lwaki temulinze ne mubeera abasajja bakulu ne mulyoka mukola ddaawa? Tomunenya nze kuba nzaalibwa Butambala eyo, naye kyamanyikwa nti ababeera bamaseeka b'emizigiti ateekeddwa obba nga akootakoota nga alina n'ekitambaala n'omuggo. Ffe tetuli bamaseeka ba mizigiti, tuli mu ddaawa. Kati anti bwe batyo bwe bakitegeera bo mu ntegeera yaabwe. Naye nga mukyo nti obuvubuka tubukoleremu nnyo naddala emirimu egy'obusiraamu egigasa umma. At least ogera otuuka myaka egy'ekikadde nga tewejjusa, teweenenya ku mutima maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugamba nti kiki lwaki emyaka gyange nakikola, kale singa tarawiya nagisaalanga. Bamba ate abagenda okugamba rabbi rji'un la'alli a'malu swaliha. Kale singa ebifanagana so an shababi obuvubuka bwo. Nabbi n'agamba nti wa an malihi, n'akasente seeka kana akasente akalono ke tufuna. Kyova olaba nti yogera nnyo nti obulungi bw'omwavu buli ku dduniya, buli ku akhira yokka. Nti Allah tagenda mubuuza ku ssente, agenda mubuuza mbalira ya buwumbi na buwumbira, agenda mubuuza bitaano bye yafuna nga ate bwe yabifuna nga abiryamu ekindaazi n'amazzi nga yeebaka. Naye kyetwagala mu an maalihi, olwaleero buli afudde waliwo n'omuno oba abadde w'amagye era naye yafudde ezi Shaban bantaliza naye wekiba Allah subhanahu wa ta'ala mujjuludde akasente ke
from weyatandikira okwata essente bw'ati ng'akuze mpaka wafiide emmali eryoka egenda mu mikono gy'abasika be seeka balusomesa buli lwakuna Allah agenda kubeera ng'amubuuza kasente ako sente ozifuna naye olinawo by'oyamba obusiraamu okoze investments ezigenda okutaasa gwe nga gwe maaso ga Allah. sente ozifuna maama w'omusiimu gy'oli mu bugagga bwo baganda bo wali abazina naye ng'abazadde be la hawla wala quwwata illa billah. ebyo nabyo noba olina obyetegereza kuba baneeno bino byonna sagaanya okureflectinga directly naye abasajja sente badde bazifuna nga bazikozesa okubeera nga batwala okujeemesa abantu ku ntikko kyenyinza okugamba oba kitegerekeka then wa an ilmihi nezigenda maaso naye nga kyemyagadde abasiramu okubeera nga tutegeera kibadde ekintu kimu nti tubeere nga tumanya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bannange yatulinako obusobozi byonna byetukola tujja kubikola naye minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra mutaka owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala muyabeera nga atujja era mwagenda okutuzza era mwagenda okubeera nga atujja ku mulundi ogw'okubeera nga agenda okubeera nga atubala ku lunaku olw'enkomerero seeka. So njagadde seeka nkode kasonga ako abasiraamu babeerawo yanti oyo yafudde ne wallahi Allah subhanahu wa ta'ala agenda mu aye tagenda kudda tasobola kudda tagenda kulabibwa abagenzi ne badda okujjako nga balaga kabuli ye kozi nakulaga komedi gwe abadde akola n'ebisigadde ate Allah no wabuyinza kathiru minan nas Allah abajjuludde nga babadde famous ne mu bantu naye nga wallahi juzi wano babadde bali ku meefuga ga Uganda ku this month nga mwenda ne balaga kabuli ya Milton Obote jamani nga yonejjudde omuddo nga balina mu kusaawa nsaawe nga yazika nga yazika kyobola omusajja omu yagamba nti waja'alahum fi abamaanyi baaliwo nga bangi naye Allah atuuka n'abateeka fi zibaratu taarikh mu kasasiro w'ebyafaayo. So tubeere nga tulongoosa obusiraamu bwaffe tukola ibadaati nga tukimanyi nti inshallah atujjulula era bwetwo tukolera eduniya nga tulowooza ne tujja kubeera nga tugivaako naye almuhimu wal ahammu buli omu yenna wooli beera ng'okimanya nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala essaawa yonna akutwala waba kutakuta atya baayo okosiika omuntu abeereeko ibada gy'akwata bw'ati anyweze seeka mulimu ibadaati owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga Allah ne waabeera akujjuludde olwaleero ntera nnyo okuwa ekizampu ya nusu 10 nga gwe lw'obeera ogenda ku masjidi imma salatu subuh oba eswala 5 zonna oba nusu ekya 10 as a must. Allah teyakikulaga ne gwe wakyeteekako obutini bwakyo omuntu akola ibada efaanaganako bw'ekyo ne waabeera afudde Allah asigala amuwanirako 10 ekyo naye tebagambye nti gera na 10 kyokka sebo yabadde ekizampu omusiraamu alina otandika okugera n'avulumisa ebye10 ali mu level yakuwa 5 awo oba weeryaza amaanya. So basiraamu essaawa yonna tugenda awo bw'otabona Allah abatwala omusajja omu yagamba nti mubamanyi Allah waaba anaakugezesa ng'ayagala oyite bulungi ekigezo atwala abantu naddala mu by'okufa oba bizinesi okugwa oba ebifaanaganako ebyo ebigeze eby'amaanyi Allah asobola otwala abantu ng'abo nga yafudde n'okibeerawo ngo nekikunyigamu oba okyali awo akuyira essiga ly'egindi yafudde oddako neyiba wa mukwano gwange kumbe Allah ayagala atwala owoowo mu nnyumba ng'omaze okuguma afunemu ekyokuyiga negundi yafa negundi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala buno bulamu bwe tulina goloti
abali mu kabuli okusinziira ku ahadith bebokka abamanyi nti no ffe tulina gold so ate ffe sheeka amazima gali nti nga nange kamwa koogera mwendi tufuba nnyo okubeera nga tufuna kano akasente omuntu omusanga ddeenadde eri fajiri zuhuliza n'azigatta mpaka eri kuyisha bebuuze biri mizikiti kati seeka nzikiriza okugatta okuva ku zuhuli mpaka kuswatula ishai ati ninawo akasente kengoba naye nga olina kwebuuza kibuuzo bameka abagenze mu kabuli ne ssente zaabwe wali olabeyo oli gwe baziika ne gold we yenna na biki era abakola attempts baba bagezaako biziika nabyo bwe baziika nabyo bugenda okukeera enkya nga bannannyinibo baabitutte dda kiba kigeza tulina kyoyinagirira nakyo okuggyako emirimu gyo gye wasomesa oba gye wafandinga okuba nga esomesebwa sadakayo gye waleka ekulukuta abaana abalongoofu abakusabira ekiri omusajja omutotomi kye yagamba yagamba nti unzuru beera ng'otunuulira ila man malaka duniya wa ajmalaha abantu bonna abadde ku nsi omusajja babiriga bakirumira bakaweesi awo batini bwe tuba tunuulira ekigambo kyogedde man malaka duniya aba alina edduniya mu ngalo ze nga bagikutte nga wallahi nulira ba Muammar Gaddafi rahimahullah Allahu akbar abasajja abalina nga buli kimu akirina akyagala akikola ekyewuunyisa ate bwogera ku Gaddafi ne mu kino ekigambo omusajja kye yagamba talinamu kuba yagamba nti hal raha minha abaffe eno ensi bagivaamu illa bilkafuni walkutuni bagivaamu balina kye bagenda nakyo okuggyako essanda ze batusibamu nga tufudde walkutuni ne kotoni pamba kuba ebyo tugenda nabyo mu kabuli tewali kisinga kaawo nene n'omukulembeze oyo ku bugagga bwe yali alina nabyo tebaalimuteekamu so amapale tumere gaweereere esaawa yonna Allah atutwala tubeereyo nga tukimanyi tulongoosa kyekikulu tumanyi nti tu'rafu ni'ma ba'da zawaliha omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde ekyengera ba'da zawaliha nga kimaze kuvaako tunuulira nga sheekha wagambye nti abali mu kabuli bamanyi nti obulamu bwe tulina zahabu otunira omuntu alina ebigere ebibiri ng'eyabirinako Allah n'abimuggyako yamanya nti ono alina ekyengera otunira omuntu alina emikono alina amaaso buli kyengera Allah kyakuwadde ogenda omanya nti mbadde n'ekyengera nga wallahi kimaze kuvaako abasajja abalina abakyala abeera n'omukyala nga alina engeri gy'amuyigganya amuyisa bubi naye omukyala olumala okumuvaako bw'ati n'amanya nti wallahi omukyala wange kyali kyengera abakyala abalina abasajja n'amuyisaamu amaaso n'amuvuma n'akola biki naye omusajja olumala omumuvaako n'alyoka amanya nti mazima ddala bulijjo nina zaabu atalina alina omanya nti olina ekyengera nga kimaze kumuvaako nti seka kigambo kyolesa kikulu nnyo omuntu byonna bye tuba nabyo omuntu abiraba nga bintu bya bulijjo olwo seka tuyinza okugenda ewala olaba kati budde buno nga bwe twogera bulungi nomali ne Allah aleetabula ekisenyiga wano ne wakwata nabadde n'essenyiga wiiki ewedde n'eri naye nga weegomba omuntu ayogera walingira olaba akusaaliza ekyokulabirako ku ssenyiga nadde siwunyiriza seeka nga yeesenzesa bulungi naye nga sirina kyempunyiriza hatta ne perfume gye neekuba nga newe njikuba mu nnyindo we nti sikola ki tolina kyowulira ba sirina kyempunyiriza awo ne mmanya nti mazima ddala ebintu ebimu we take them for granted naye nga byengera twegendereza nnyo wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba ye mu bulamu bwaffe okukwatako n'odda gy'ali agira akantu katono nnyo bwe kati so tutereere ama ya'lamu junuuda rabbika illa hu bwe kiri tosobola kumanya ggye lyawe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako yekennyini naam sheekh ndowooza nga tumaliriza eyo tubadde ku mbeera eriwo mu mbeera ey'eggwanga so Allah subhanahu wa ta'ala tubamu ekyokuyiga era tujuule nga tuli bakkiriza nga atusiimye Allahumma amiina seeka twalaba bwe tukuba tuli ku adabu twalibul Qur'an al-Karim empisa z'omuyizi asoma Qur'an kugamba bemisomo mingi naye tuli ku musomo gwaki Qur'an
So twalaba empisa esooka oluvannyuma introduction gye twakola. Naam. Adabu talibul ilm. Empisa z'omwana Adamu oba omusomi oba omuyizi asoma Qur'an ma'a rabbihi n'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeeyisa atya ku Allah we bira byonna points ezaalimu. Ne tuzzaako adabu talibul ilm, adabu talibul Qur'an al-Karim, omuyizi wa Qur'an y'ekitiibwa ma'a nabiyyihi النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع والديه مع والديه مع جيرانه then kati jiranihi ebimaaso waliyo ma'a nafsihi gye tugenda osomako olwaleero mu'azzimihi n'ebifaanagana bwebityo. Naye olwaleero tugenda ku kigamba nti adabu talibul Qur'an al-Karim ma'a nafsihi, obuyinza ogamba nti adabu ahlul Qur'an ma'a nafsihi. Empisa z'abasomi ba Qur'an oba bannannyini Qur'ani ma'a nafsihi, gwe nga gwe kwegamba kino toyina gwe kitunuuliza bwe tugamba nti ma'a rabbihi, Allah ono nkoze biki okubeera nga ndi qualified okusoma Qur'ani ye. Oba nze kale asoma Qur'ani nina kukola biki ebituukana n'omutindo ogw'empisa ze nnina okuba nga neeyisaamu ne Allah wange n'omulezi wange. Nabwe kityo ku nnabbi n'abazadde nti omwana atasomanga ku ddiini akuba omuzadde nange eyasoma ku Qur'ani mukube. Naye ate wano tuli adabu talibul Qur'an ma'a nafsihi, gwe nga gwe ndi Sufyaani osomayo al-Fatiha naye olina kweyisa otya gwe nga gwe Sufyaani si mulala. Era kitegeeza bino ebijja bikwatagana ku gwe nga gwe. Olina otuulawo otudde oba otudde ku masjidi oba ku musaala w'osaalira oba mu ntebe y'ewaka oba ku buliri bwo weekube mu ttooki. Zino empisa ozirina bikwatako gwe kabwejumbira, gwe kennyini kabwejumbira. Awala esooka al istiqamatu fi suluki, omuntu okubeera nga ali mustaqimu mu mbeera gy'atambuzaamu obulamu bwe mutereevu tebenkevu mu mpisa ze oba mu nneeyisa ye. Bwana agambye ma'a al-inabati ila Allahi azza wa jalla wal musari'ati ila tawba ya tawbatu nasuh inda wuqu'i dhanbi. Kigwawo ddi kubanga oli saawa obwongo obuba eri Allah oli muzuukufu. Ndio wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an Nisa yagamba nti innama tawbatu ala Allahi lilladhina ya'maluna as-su'a bijahala thumma yatubuna min qarib. Mazima tawba z'abaana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala zayanukula okwenenya Allah kwakkiriza kwabo ya'maluna omuntu n'akola ezzambi bijahala nga takola nga tamanyi nti lino zambi. Then thumma yatubuuna, kati oluvannyuma lw'okumanya nti nkoze ezzambi nsobezza Allah yatubuuna min qarib, ne beenenyezaawo mu kaseera ako. Kitegeeza eri okoze ezzambi ng'omutonde n'obuulirirwa n'omanya nti kyenkoze kikyamu then obeera ng'okola tawba eri Allah. Kubanga lwaki Allah agamba nti thumma yatubuuna min qarib, kubanga wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kugamba tomanyi kiddako nkya, tomanyi ddi lw'ofa. Oyinza okugamba nti kankikole kanneenenye nkya. Kati seeka olwaleero mubamu ku baafudde olwaleero ono omusajja wadde mu poliisi yagamba abo tujja faafaagana nabo. Balina sukaali, ffe tulina bbomu, tulina muliro. Naye wala tadiri nafsun, tomanyi kikiddako enkya. Biki misatusa nakadde kafaafaagana nabo. Oba kitegeerekeka. Kwegamba omusiraamu oba talibul Qur'an, omusomi wa Qur'an oba omu ku bantu ba Qur'an bw'obanga otegedde nti ino mbadde mu zambi yajibu laka an tatuuba ila Allah, kikkakatako okubanga weenyezaawo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era wano yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna alladhina taqaw, mazima abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawattakuwamu
idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Abo Allah be yawo kutya idha massahum ta'ifun bwabeera bafunye okubuzaabuzibwa bwabeera bafunye okugwa mu nsobi ng'abatonde nga shayitaani ekoze obweyamo bwayo nkuba yagamba nti wala udillannahum ndi wakubeera nga mbabuza wala ughwiyannahum ndi wakubeera nga mbatuulira mu kkubo eribatwala ku buluŋŋamu. Allah singa abeera akugeredde Allah n'akutuusaako ensonga eyo mina shayitaani tadhakkaru yeebulirirawo najjukirirawo owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala fa idha hum mubsirun n'azibuka n'akola tawuba nadda engulu. Tutegeeza yeri hadithi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omukkiriza tabojjebwa mu kituli kimu mirundi 3. Bakwatire mu kubba olwaleero Shayitaani yankemye oli abaana b'amasomero oddamu enkya n'enkya nakusanga oli mu keesi weefuluguta era yanzizeemu basanga amagulu ge gali ebweru. So mu mbeera eyo kati gwe badde kyali shayitaani gwe kennyini oba ofuuse shayitaani kubanga omuntu akola ekintu mu kukemebwa tekiba kyangu kubeera ng'akiddiringa n'emirimu. Kitegeeza kikoze khata'an mu nsobi au ng'akakiddwa mu mbeera emu oba endala. So tulina okubeera nga twegendereza al-istiqamatu fi suluk okubeera nga byonna by'otambulira byerufu naddala kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga oli mustaqimu simayisekanyiza ekifeeziga mu Luganda oli mutebenkevu kuwa ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala toliimu makoona nga towetaaweta makoona bw'okola ensobi kitegeeza ensobi ezze buzzi. Astaghfirullah. Thaniyan embeera ey'okubiri al-ihtimam bitarubiyati nafs wa tazkiyatiha. Ono agambye nti wa mujahidatiha ala ta'at wa kaffiha anil ma'asi. Al-ihtimam bitarubiyati nafs omuntu okubeera nga gwe kennyini ng'omuntu gwe kino omufaayo. Seka abantu babeera ku misomo nga gino ne bawayobulebwa ne babuuliriza n'agenda kati masajidi baziggulawo n'agenda n'asoma singa eddaasa zibeerawo. Kati kuno kuba oba ojjukizibwa oba osomesebwa oba onnyonnyolwa omuntu omulala. Naye wano agambye al-ihtimamu bitarubiyati nafsi okwefaako gwe nga gwe omwoyo gwo okukuzizza otya ogukuza ku ki ena maaso bitarubiyati nafsi wa tazkiyatiha okugulongoosa n'okubeera nga okukola ki ogulongoosa. Lwansonga omwana Adamu asobola okubeera nga asomesebwa ng'ajjukizibwa ebigambo byonna ebibeera bimujjukizibwa naye nga ye nga yetafunangayo kadde kubeera nga abiwabudde n'agamba sekayogedde ku kubba sekayogedde ku bwenzi sekayogedde ku limba sekayogedde ku riba nyimiridde ntya mu bintu sekayogedde ku swala swala ino nkoze ntya otereeza eswala yange eyo tazikiyatu nafsi gwe nga gw'ogenda kulongoosa mutima gwo n'otuula wansi n'ogamba baŋŋambye ku zaka n'osooka ne weebuuza n'akawa zaka mirundi emeka neweekuba mutoki ategeezaamu nti al-ihtimam bitarubiyati nafsi gwe nga gwe n'osooka n'obeera nga olekikyalinga omutima gwo gwe nga gwe n'obeera nga ogulongoosa okuva eri ebyo bikyamu. Wano kyagambye nti mujahidatiha ala ta'at okubeera nga ofuba okulaba nga okola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakulagira okubeera nga okola wa kaffiha anil ma'asi n'okubeera nga oguziyiza okukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mujahada tukitwale nti kugulwanyisa kuba tukimanyi omutima gwagala nnyo ebintu ebikola ki ebyokukyankalanya. Kati bwe tugamba nti al-mujahada okugulwanyisa
okugondera Allah subhanahu wa ta'ala okugondera Allah si kwangu si kyangu then kati ate ebintu by'okuba tukola amazambi biwooma nnyo byanguwa kati omuntu okwekomako okubanga togwa mu bintu ebyo oba olwanyisa mutima gwo tuyita hawa nafsi okwagala kw'omutima era wana Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wa nafsi wama sawaha waitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba shams nti Allah alayira n'omu wa nafsi gino emyoyo gyaffe wama sawaha yagitonda nga gyo giri perfect gyo nga gyo Allah kyava agamba nti fa alhamaha fujuraha wa taqwaha n'aguyigiriza ebyo eby'obwononefu n'ebyokumutya maana bine yabiguteera wa haji Allah kyagamba nti inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura ye Allah atutwala n'atuteekawo ku nsi byonna n'abitulaga either okwate kubo shakiran okubeera omulongoofu wa imma kafura oba obeera omwononefu wa taqwaha n'agulaga obulungamu bwe buli ne Allah kyava agamba nti kad aflaha man zakkaha yeesiimye alokose sikuloka kuno okwabadaffe anti bo tebakimanyi kigambo ekitegeeza yeesiimye kad aflaha man zakkaha yeesiimye oyo awaayo obuseera bye n'obudde bwe owulidde seka Allah kyagambye kad aflaha man zakkaha kyoba olaba nti nno omuntu bw'aba ayonoonese tetukinasaba eri Allah nti Allah yayamwonoona saate obulungamu tubunaasaba ku ye naye kad aflaha man zakkaha yeesiimye oyo alongoosa omutima gwe n'atuula wansi n'amanya nti nina owa zaka nina okusaala nina okukola hijja nina okusiiba nina okusaddaaka nina okukola ekintu nga kirina gye kitambula seka mulimu abanadamu Allah baawa n'akola ekintu nga kikola ku lwa ddiini y'Obusiraamu nga wallahi ng'ajula ogwamu eri in fact ng'agigwamu egamba nti la uridu minhum jazaa wala shukura we don't need nti oba mubeeke mutuwaayo ng'akasiimo wadde okutwebaza nti thank you wadde okutuwaaniriza jamaani mulimu abaddu abamu oluusi ku masajidi ng'ezo mu Ramadhan kyebikanye mu Ramadhan omusajja n'ajja n'agamba masjidi enuza agenda ogiriisa Ramadhan namba naye nga kyayagalamu nga atuukiridde imaamu yekka n'amugamba tonjogerako togezaako n'ogamba nti nze wabula agamba nti omusiraamu yakoze kino ebyokusondeza ez'omuzikiti nkino lamanzaani kusibuka mu bireke ekyetaagisiza mu kiŋŋambe ne wabeerayo seeka oli musiraamu n'alaba nga bakira bakaluubirizibwa osaba Allah abeere nga tutaasa embeera eyo okubeera nga omuntu olumala okusala bwala assalaamu alaikum wa rahmatullah assalaamu alaikum wa rahmatullah imaamu abakira bakazi basiraamu leete ku z'amazzi n'amasannyalaze mpozi ne wali eri weetaagisa ssente bwe ziti naye omusiraamu n'agamba amazzi gange buli biiru ejja mugireete ewange amasannyalaze gange n'abyetema ne babeera nga towulirayo nti basaba z'amazzi oba z'amasannyalaze naye nga teri n'omu amumanyi ku masjidi naye ng'oluusi abeeramu ng'asaso kad aflaha man zakkaha yeesiimye oyo alongoosa omwoyo gwe mukyo kyetutegeezaamu nti teri agenda kulongoosa mwoyo gwe okuggyako gwe okutuula wansi ne weekuba mu ttooki ne weerongoosa weefeeko ne weefaako gwe nga gwe Allah n'agamba nti wakad khaaba man dasaaha era aswadde zimusanze ng'alabye ate gwe omutima gwo n'ogubbinkira mu kukola mazambi kuba ye Allah ag'otereddewo amakubo ga mirundi egi either guba mulongoofu oba guba mukyamu so buli musiraamu yenna ekyobeerawo ng'okimanyi era wano agambye ng'agezaako enyola ezo ayaati agambye nti walmaana Allah kyategeezaamu kad faazat wa saidat amaze okwesiima wa saidat nafsu طهرها الله تعالى من الذنوب وزكاها بالطاعات
nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisiriza ku mirimu gy'okola Allah n'abeera ng'alongoosa omutima gwo n'agutukuza olw'ebyo ebirungi by'obadde okola ki by'obadde okola by'omukugondera wa qad khasrat era amaze ofaafaagana wa khabat era n'aswala nafsun kuba lwaki aswala bwe Allah akugambye nti wa nafsi wa ma sawwaha Allah y'omwoyo Allah yagutonda nga guli perfect gwaguteekamu ky'oyagala seeka olwaliro omuntu yasolokera mu makya n'agamba nze kyengenda okulya ngenda kusaba nga kisabe n'asalawo naye gwe omutima gubadde gukirina kitegeeza gwakisazeewo era Allah n'amuweera eyo nuwalihi matawalla n'asabiriza ate oli n'agamba nti nze ne bwe nnaaba kaŋŋambe abantu enva ze banyooma ate nga za mugaso nnyo ne bwe nnaabanga buli kanaku ndidde mukene wa 10 sirina gwe nja kusaba Allah n'amuwa oba n'ataya ku mukene gw'alowooza n'adduka ng'alya kyayagala naye ng'akyekoledde n'ebifaanaganaku weebityo kitegeeza gw'omutima gubeerawo ng'oli bw'anaagamba nze sijja kukolanga kino yakiziyiza ku mutima ne bw'agamba nti ate kati nkyagala era nga kijja nga omutima gusobola otya gukyagala so Allah kyagamba nti gw'omutima gwaba gwonoonye ogamba tugiyite empty vessel ekyoyagala ky'oguteekamu oteddemu obuugi bw'obeera kaseera bw'oteekamu obwongo obeera mugezi kyagamba nti wakhabat nafsu adallaha Allahu walasaha وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم okumanyanga omutima okubeera nga mutebenkevu era bw'aba alina okuwa service y'okubeera nga gutereera Allah subhanahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo ekitiibwa Allah ng'amugamba nti Allahumma ati nafsi taqwaha ayi Allah omwoyo gwange guwe okukutya Allahu akbar wazakkiha anta khayru man zakkaha era gutukuze kubanga gwe asinga mu ky'okutukuza emyoyo first wali anta waliyuha wa maulaha tugambe nti gwe waliyu gwagusinga okubeera okumpi gwe mukwano gwagwo era gwagulinako obusobozi eyo nno ng'ani agisaba Washitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ono president wa France Macron gwe yamanyidde gwe yajoze ne batuuka n'okuteesa ye ne mukyala we nti abaana abasiraamu in fact nti mu France yonna abasiraamu tebambalanga hijab naye ng'agamba nti oli omuwala atiisa abaana ku ssomero naye nga abaana bo tebatuula ne bakwata akafaananyi k'ono namukadde agamba nti abambala hijab batiisa abannaabwe ku ssomero abayita n'akafaananyi k'omuwala yambadde hijab ono yambadde hijab ali very beautiful ono ateebikkiridde nalina akafeesi kalina akamenke kati ne babuuza onaani atiisa omanyi seeka ebintu bino tubabirabanga ebyokusaaga naye being civilized oba okubeera ng'oli aweya kikuyambako okubeera ng'oteeka mu nkola mu busiraamu bwo so kati embeera efaanaganako bw'ekyo omuntu okubeera ng'alwanyisa kitegeeza ebyo tulina bifolowinga sa wabukeera ku makya nga Allah abawadde omukulembeze afaanaganako bw'atyo wallahi saba Allah abeere nga akitutaasiza ddala lwansonga abaana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala nze seeka nina mikwano gyange mbakigamba nnyo era seeka naawe nkigambira wano kibagamba nnyo kuba Allah talimba inna wa'da Allahi haqqun teriyo Allah kyayogera mu Qur'ani okugyako nga kituufu 100%. Singa wali wasuka ne ku 100%, kyandibadde kyeyongerako. Allah yagamba nti haulai ha antum haulai ngayogera ku bannaffe yagamba nti tuhibbunahum mubagala wala yuhibbunakum wallahi Allah yayogera ekyo ne bw'olikola otya jamani kino tukyogera ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabyogera
suratu Ali Imran tewali kwekweka. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abantu abo tuhibbunahu gobalaga okwagala wala yuhibbunakum wallahi tebagwagala ate bo batuuka ekiseera ne bakijjirayo ddala. Allah kye yagamba nti ulaika yad'uuna ila nnaari bwe yali atuziyiza abasajja okuwasa abakyala abatali basiraamu yagamba nti muzimu ku nsonga lwaki mbabaganye kigasa mmwe ku nkomerero oyinza omufunamu wano ku nsi naye aba afuba nnyo okulaba ng'akuzza ku muliro. yad'uuna ila nnaari wallahu yad'u ila aljannati walmaghfira naye ono omusiraamu muno Allah gwakusiimidde kuba Allah yagamba nti wala amatu mu'minatun khayrun min mushrikati walaw a'jabatkum n'omuzaana omuddu omukyala ennaku zino tutwaye nti kahawusigaalo jamani bahawusigaalo bajja mu mbeera nga jamani tukatwale nga kasiiwuufu naye okwegamba gwe omuntu gw'olaba munyomoofu asinga oli atiba nga si musiraamu asinga omushiriku wona w'abakkubye wallahi. So ekyo byonna tubyogera nti yeggwe asalawo okubeera ng'omwoyo gwe ogufuula kye guli. Oweekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almar'u ala diini khalilihi nti shekalazi nga bwe tuli waneena ab'omukwano kkirizo bagaana mulimu byenjoko oli agambe yawukanye na Seeka Kalanzi buulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze dakuya mubeeramu abagaana osanga oli ng'asala ekirembera naye nga baana tibali bisala mubeeramu abagaana naye alimuhimu wal ahamu nti era buli bw'ona awangaala n'omuntu atalina aqiida kiri Allah kye yagamba genda ayo ginoonya ogisome okutusingako kuba si gwe musomo gwatuleese ogigaziwemunko naye ojja kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ayogera mazima. Era omanyi seeka Allah alina bwe yagamba mu suratu an-Naml wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum nebawundira sitaani omuntu waba ali ku kikyamu shaytaani erina engeri gy'ekiwundamu ekirungi fasaddahum ani sabiil omuntu n'aviira ddala ku kkubo lyandibadde agoberera n'obulira ddala. So kati abantu afaanaganako bw'atyo golowooza mu abo baayagala okubeera ng'agaana okwambala hijaabu zaabwe okwambala ennyambala y'obusiraamu temulimu abamuwa obululu temulimu abaatuula we baatuula ne bagamba nti tuwa omusajja ono kati tugenze wala mubamu ku bakulembeze ffe abatutwala mu bitundu gye tuwangaalira bwe baali bakola enguudo omusajja agamba abasiraamu tubeetaaza ki ayina ekintu kye yakozesa naye nga abasiraamu be bamu ku baamulonda ne bamuwa akalulu naye nga kyaki eri wano ayagala kolansi akome wano naye nga masigidi yeyongera wano eno mita teziwera nnyingi nnyo naye nga ekibiina kye kiyinza okukendeeza ku bajeti oba okubeera nga kimwongerako singa kiba batuusiza wano nga just to sign nti bakome wali eri nga wakayita ku muzikiti distance wait ninawulira nga era kimudugudirayo ekyo Allah kyagambye nti mwe mubaagala era seeka nga tugenze kanono nnyo you will find abasiraamu abamu bagenda kubalonda abatali basiraamu okimanyiiko nti Allah subhanahu wa ta'ala mu bimu ku byagenda okubuuza mu myaka gye wamala ku nsi agenda kubuuza n'abakulembeze bye walondanga abantu be wasanga obuyinza mu mikono gyabwe kuba bano abantu fe abawo obuyinza nti fulani genda otukulembere naye nga mu kyo teruba tutegeeramu okusinza ne ku nsonga eyo Seeka gy'okoonyeeko nti ekisooka bw'obusiraamu bwa Allah ekyabasiraamu nga bakitegeera bangi babulwanyisizza Qur'ani bazikyusizza buli kimu bakikoze tulabyeko nga buyisa ate ku mikono gy'abakufaara ate ne babulwanirira mwanattu nga bw'okyogedde. Omusajja omu era munnabyabufuzi yagamba nti ekyewuunyisa bagala ne banyigiriza abasiraamu
ng'oyinza okugamba mu parliament eri omusiraamu n'omu wallahi naye ng'akyogera si muki si musiraamu lidhalika tubeere nga tukimanya nti omuntu nga si wa ddiini yo naddala yaffe ey'obusiraamu nga ggwe omusiraamu omutuufu seeka siyinza bba na mukwano gwe nga Pawulo nga buli mba naye nga mutamusiraamu lwaki osiraamu nsonga mwagaliza kirungi kati naye bw'atuba kye kimubeera mu bwongo kamusikanye ku mwengalo era lunaku lumu ajja kutwalako akuvuga akutwaleko kankuswe kwali ku muzikiti aze ngenda mu jjuma kankulinde akulinde kuba si muki si musiraamu nawe bukeere ku makya ng'ate olina omutwala ku kyaki anti naye yakutwala ku muzikiti ku sande nsuulaako wali eri nindaako awo ebifaanaganakuwa ebityo tulina okubeera nga omusiraamu olina okubeera nga olabira wala nnyo tobola omusiraamu tanywa mwenge tatamiira 24 hours olina okubeera nga oli soba tetukkirizibwa kugunywa ebamaki wali abebbirira ebyo bakola nsobi era aya eno yo nkulu nnyo bagitegeere nti walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum seeka ekintu ekyogerako Allah subhanahu wa ta'ala wallahi atumanyi seeka yagibanyonyola bagitegeere bayinza okugamba era omuwalimu yatulemeddeko tebajja basiima tebajja kubaagala tebajja kupepeya nammwe abayahudi abaju wala nasara n'abakristaayo abalokole bonna abagwa mu kategori ezo diwe bagenda okukusima n'okwagala hatta tattabia millatahum okujjako ng'ogoberedde enzikiriza yaabwe naye n'ofuuka mulokole n'ofuuka mukatuliki n'ofuuka biki byonna naye baaloma nti oli musiraamu bagenda kukuyigganya paka n'amazima gakaawa naye ekyewuunyisa n'ebyo eyo aya yakka gwe kyowulira obudde buno ng'olaba tosobola kubeera nga we friend them mikwano gyaffe naye tuba ne limits naye waliwo we balina okukoma ki Allah min alamati nifaq omukolewo bunanfuusa obukulu itikhadhul kafirina asuraha omuntu okufuula best friend we nga ngiseeka nawe tuli wano eno we have personal life nga personal life yogwe Muhammad agimanyi Pawulo alama bwe mukubonero bwe nkukunala min alamati nifaq obulaga nti omuntu alina obunanfuusi mu mutima kiba kitegeeza era olina byokola byakola nga bw'okyogedde seeka aya gy'osomye ow'ekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala okusibwako bubaka Allah amulagira okubeera nga batuusa ekibula gye batunula nga basaala kuba omunakasha gwali gw'amaanyi omusalo mu kusatu Bakara mweguli ne nabbi kuba naye yali muntu seeka kuba tulina obwasseruganda bwa mirundi ng'esatu wali obwa nafusiya ng'omuntu olumizibwa mu mutima nti omwoyo ogunno gufudde waliwo ova kukulumizibwa nti muganda wange mukwano gwange kati nga pasita igabo yafudde ng'omuntu as a person mu buntu omutonde nti fera tuva mu ttaka tuva mama na taata obwo bwasseruganda weeruli era omuntu bw'osanga ne bw'aba abadde mulabewo nnyo kikwatawo ku mutima nti muntu nganze obwasseruganda lumu waliwo obwasseruganda obw'okuba nti maama ne taata bagitanda ndeemu family member then obwasseruganda bw'obuki bw'obusiraamu naye ow'ekitiibwa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naye yalinamu kali eri ng'abantu bali fine they are not Muslims naye nga ayagala obalekerayo ka space ate nga obusiraamu bwe kiragira Allah n'aluma n'agamba nedda walan tarubwa tebajja kusiima tebajja kusiima ne munaakola biki basiime tebajja kusiima baali baagala ekibula kisigale Baitul Muqaddis Allah nga yagambye nti kati ekibula kidde e Makka ku Kaaba nga gye mutunula ne baleeta eminakasha kati swaza bali abasooka kakati bino Allah n'agamba nti wama kaana Allahu liyudi'a imanahum
Allah si wa kubeera nga teswala zaabwe n'emirimu gyabwe naye kati kikyuse ekibula kiri wano Allah kwe kumugamba munange naye however much abantu abayagala bawuliramu obalabanga abali awamu naawe naye tebajja kusiima ne bona abakolera kaki wone hadith emula abukuru matniha nenga nabbi yagamba ngera egwa benefakita wogera mu kitabo ku aya eyo nabbi yagireeta nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti tattabi'anna mujja kubeera nga mugoberera sanana enkola zaabo abaabasookawo kigere ku kigere we bava we mukola ki we mudda nabbi n'agaba sahaba okutuusa